Mu kiro kikeeseza olunaku olwaleero akakiiko k'ebyokulonda mu Wakiso akakulemberwa Tolbert Musinguzi kakomekkereza okulangirira abakulembeze wabula ng'eno gabadde maziga ng'otunula n'osoberwa embeera eno yetuwaliriza okutalagako mu Wakiso okwogerako n'abamu ku bafunye obuwanguzi ate n'abo abatasobola kubufuna mu be twogeddeko nabo oluvannyuma lw'okulangirirwa okuli Mayanja Sulaiman mu National Unity Platform ng'ono ye yawangudde ekyobwa kansala bwa Bulenga ne Bulaga B n'atubulira ekyamuyambye okutuuka ku buwanguzi n'omulamwa gw'abadde akozesa mu kuwenja akalulu. Engombo yange badde egamba zize tukolere wamu. Yebaza ekibiina kyange National Unity Platform lw'okuteekamu obwesigwa ne bampa tiketi basobodde okuvuganyiza era n'empangula. Mayanja Sulaiman akozesezza omukisa guno okusaba abo bonna abawanguddwa mu lwokaano okukolera awamu okusobola okulaakulanya bannabulenga. Mbasuubiza nti bye mbadde nkola era bwe ngenda okutandikira. Oluvannyuma ntwolekedde Essumbwe gye twogereddeko ne kansala omukyalo ow'omuluka gw'Essumbwe ng'ate asabira ku Good News Church Bulenga Birabwa Harriet muna NRM n'atubuulira gye yajja obuwanguzi bw'atyo n'asiima omusumba Solomon Mwesige nga bw'alambulula. Nze neeyama okubaweereza era neebaza n'omusumba wange Pastor Solomon Mwesige owa Good News Church abaddewo mu kalulu kano nze yali yandagulirawo n'angamba Birabwa akalulu kano oteekwa okukalya. Neebaza Mukama nti ekigambo ky'omusumba wange kyatuukiridde akalulu nakawangudde ate era n'ayimirira nange mu kalulu konna buli ewabadde ekituli musumba wange ng'akiggala. Omukama akumpeera omukisa musumba Solomoni. Ono ayogedde ekyamuwaliriza okwesowolayo okuvuganya ng'agamba nti bannabyabufuzi bangi bali ku ludda luvuganya gavumenti ng'era bavumirira gavumenti nga bwe yavunda edda kyokka ng'ate bo balwana kusigala mu bifo bye balimu. Nze neeyama nti ngenda kuweereza abantu kubanga abantu babadde bagamba nti gavumenti temuli ssente oli n'aweereza emyaka 5 nga talina kyakoze naye nze neeyama ngenda kuweereza abantu era ngenda kubakakasa nti abantu be babadde bateekayo babadde bababba ebintu gyebiri naye be babadde babirya. Agamba yazze kulimbulula bantu ku ntambuza ya gavumenti n'empeereza yaayo nga bw'alambulula. Kubanga ebintu ku ggombolola bibaayo, ssente zibaayo ez'okwewola, ez'obutagozo ezitali za kwewola, enkoko, embuzi. Tusakire abantu baffe kubanga ffe bigere bya President Museveni. Oluvudde eno twolekedde n'akuwadde mu mboozi ey'akafubo naye yawangudde ekifo ky'obwa ssentebe wa ggombolola y'e Wakiso mumyuka era nga ye ssentebe aliko Mwanje Felix Ssemujju naye n'atutottolera byayiseemu okuwangula. Olugendo lwetubaddemu lwali lwa kunoonya kalulu kati tugenda mu ssaawa ya kukola nakutabagana etwerabire gundi yatambudde atya ffe era tumaze okutuuka gye tutuuse tunuulire kukulaakulanya bantu baffe na bitundu byaffe. Ssemujju ategeezezza nti mu kiseera kino kyagenda okutandikirako ky'ekyokugatta abantu kuba akalulu kaawudde yawudde mu bantu. Nti ekintu ky'okwerumaaluma kyekisinziire ddala otuzza emabega n'okwefuula ab'ekitalo ne twerabira nti ekitiibwa n'obuyinza byawukana. Oyinza okuba nga olina ekitiibwa naye ng'ate tulina buyinza. Ffe twerimba nti bwe twafuna baatuyitanga ab'ebitiibwa abalala bayisaba pulezidenti ne balowooza nti balina n'obuyinza naye ng'ate obuyinza tebabulina era twageza okumaliriza nga ebintu bwe bityo bitambudde n'ensaba tukakkane tutandike okukolera abantu baffe n'okola nti tuddamu okutabagana ate ebyo ebitusoomooza tubikolere wamu. Aliko obubaka bw'awadde banne abawangudde bibayambeko okukulembera obulungi mu kisanja ekibakwasiddwa. Bonna ababadde mu sayidi eri badde n'ennwana oba badde tempagira nga era bwe njogedde nti kati ssaawa yakukola sinoonya muntu angattako bw'obanga ddala wawanguddwa n'okkiriza oze tukolere wamu tujja kutambula. Wano kansala Ssegawa Robert nga naye yali yeesowolayo okuvuganya ku ntebe y'eggombolola ya Wakiso mu myuka agamba okusinziira ku biri mu ggwanga wasaanawo enkola ebudaabuda abantu kuba okweyuzayuza kubadde kungi. N'aligambye nti weetaagawo rehabilitation, reconciliation naye simanyi oba ani anaakikola kubanga nga bw'otunuulira Uganda buli kintu kyonna kiri ku bikukujju, sisitemu zonna ziri volongoto. Twaliga nti bannaddiini ne bannaddiini obalaba nabo abamu tebategeerekeka. Naye nsaba simanyi ayinza kikola naye yenna asobola okukikola. Weetaagawo okubudaabuda abantu baffe kubanga entalo zibadde nnyingi. Alaze okutya nti singa tewabaawo nteekateeka ya kubudaabuda abantu eggwanga lyandigwamu obuzibu ng'abantu bamalira ku bannaabwe abaawangula ekiruyi ekiyinza okussa eggwanga mu buzibu obw'amaanyi. Kwegamba kavuyo keereere
okujja Mukama Katonda simanyi, naye siraba muntu agenda kujja atereze eggwanga lyaffe, atereze abantu baffe. Kwa entalo abantu banyiivu, abantu bali maziga. Era buli muntu yeebuuza nzizeeko ki? So weetaaga mu bwangu okuteekawo embeera etereza abantu. Kizza Peter yakusakidde embuuzi eno ku lwa KSTV agaleero.